Bulungi wasiibye otya? David aliwa. Bulungi. David ndowooza wanaaba wakujja kujjanga ye naye. Kyembadde njagala okusooka okwogerako nange ndi victim wa Don. And for the second time. First time, Don musajja mufere, everyone knows that. Kujjako mpozi ababadde baakamulaba. But ababadde tetwakamulaba, Mr. Kamoga mufere, and ababadde abaaliko ba victim be mu previous campaigns ze, at least bamanyi kikyali, bakimanyi nti musajja mufere. Okolera manager wange emanganze ne mufere. Ogambye ki? Bwe mbanga ndi mufere kituufu. Ojja otya tokolera manager wange yali manager wa kampani yange. Agati kansoke nkutereezeemu kimu. Bwenveewuwo nga mbadde nkukolera okitegeera. Bwenveewuwo nga mbadde nkukolera. Tuwuliziganye mpolampola tetuli mukaayana. Ogambye 2 times victim. Bwe yakufera ogusooka noddayo akwongere. Kati wuliriza kyaliwo ekiti. Njagala okunnyonnyola ku bufere bwa mwami Kamoga. Kamoga oyo gwolaba omulundi ogwasooka we yatufera yalina kampani eyo yali Kampala Road, yali ku kizimbe simanyi oba ekyaliyo ekizimbe ku mapeera okwo kwaliko kikampani nga bakita Izone. Kamoga yatufera omwaka gwali gwa 2022. Kamoga musajja mufere. Tulaga ku risiiti tewali mutawaana. Oyagala risiiti? Oyagala video tulaga ku mateka tembozi joyogera tega. Aje mu video tasibona. Izone joyogera ko na video. Tolumiriza muntu nga ali mu kamera nga goli mu gundi mu cartoon. Kandi namutegede kyemba agamba ku ya dream company. Ya dream ye y'omusajja oli. Kambe tondere ku live yo. Inzo kuba nayogedde ebigambo by'abakosezza. Ekisooka bansonyi ekikulu. Abalwanyisa. Ono ekisa abalwanyisa abakozesa bo bamanyi bagenda kufuna kasimbi. Oyo boss ayitibwa David. Akozesa bano bamulwanira olutalo. Ni bano babafiirwa kubanza bwe tugenda mu media sikuba yadde 15 n'obwofu. Kati oyo agamba njagala twete ebisiti n'obukakafu bweke. Inze wano nina kye bayita name search. I can search. Ninza funa emitwale ebiri next room. Agambe Izone. Director. Biri online. You can. Nano omuntu gwe mmanyi munda. I can call that person. Ntufuna all evidence ne number y'essimu ya director. Then you call. Ate kati wanyinza kati ngenda kulumba ya film okutandika ku Monday. Kati Chovala bane wanangambye abaya dream bamugambye tagenda ku live ngati nyamukozi waabwe agendenga ye statement aginyambye wano ku simu. Ulirize ekibuuzo. Obanga walikira yanti wa Don Chris ojjo otya okubanga okolera manager wange. Angaye wamubbe emirundi ebiri kakyembuuza wamubba n'akomawo omwongere. Ne bannange ate ono Jeno Muhoozi kane Ugaba. Jeno tukoze eki? Nodi kuli sindo ogenda mu basement webituuse. Jeno. Hello. Wanji Jeno. Don Chris akoze iki? Buza God fast. Don Chris nenje. Jeno jango mu video. Tinko basa kuja mu video y'eshanu nahundi. Sebo Jeno tubale mu amagezi. Mu video.
Nakutubuza wano nga ensonga ze tuliko za ggwanga etonotono ebyaffe ery'oku TikTok. Don Chris sente zone ziba ku mbanja tuzishashire mu buryo mu Rwanda. Aha. Nabakubanja sente zingahe? Jena Godfather weje mu mute yogereko ne Jeno. Jena yogera n'abakulu banne. Jeno wa kifere. Jeno mweleza kayimba kachumi de Jeno wambwa ngake baweereza Don Chris. Doni kugamba otya Godfather submission ye badde ki? Naye ekyamazima tuleme kwerimba. Tuleme kwerimba. Teri mwana agenda kusasulwa oba yajja mu kamera oba teyajja mu kamera tajja kusasulwa. Mamanyi emisango egigenda ovunaanibwa Don Chris giri emisango ebiri. Wonna waalirabikira. Kubanga bagamba nti empapula za kampani ye teziriiyo. Bwe zibanga empapula za kampani ye teziriiyo oba ye kennyini nawudde yeewaako obujulizi nti kampani teri mu mannya ge. Kitegeeza agenda kuvunaanibwa omusango gwe bayita agenda kuvunaanibwa omusango gwe bayita capital offense gye bayita human trafficking. Kuba talina layisinsi mu kintu bulijjo kyapozingiramu ate buli avunaana ayogera mannya ge kale ekitegeeza alina eddembe okwewozaako n'agusinga oba ne gumusinga naye ajja kubeera nga agendera mu mitendera gya human trafficking nga bweri capital offense. Kitegeeza ajja kumala ku limandi omwaka nga gumu. Bw'anaaba akwatibwa eyo kimu. Omusango ogwokubiri ajja kuvunaanibwa omusango gwe bayita acquiring money by false pretense. Emisango egyo gyonna tekuliko musango gulina fayini yakuddiza muntu sente ze wamuggyako. Okuggyako baguyita acquiring money ate wefula tegera. Baguyita acquiring money. Sebo lindako kyonna kye baguyita tetuli mu kkooti gwe kyoba omanya omusango ogw'okufuna sente mu lukujjukujju acquiring money by false pretense. You acquired whether the case is what by the terminological law tukireke tetuli sinze IO nti nyina okukitereeza ate ne IO ayina eddembe okukiyita kyayagala then state ye n'amutereeza n'amugamba kiina kuba weekiti kati none of us is the state kale tukiteeke wali kale bamala muvunaana emisango egyo ebiri kwegyo emisango tekuliiko musango gumugamba nti sasula ate omusango ogusingako obunene gwe guli ogweguzi actually gwe musango gwe gumuseekawo malu gwaliko ebyo biveeko avunaanibwa emisango. Nze nagenda mu kkooti kampuni yiye lisitaputi bulungi eriko siiruzi buli kimu. Don Chris aliko ne banna abalala amanya gesijja kwogera wano kositegeetagisa naye weegali wano bw'alinga shareholder kati gwe ayagala okusiba abanja Skype tobanja Don Chris obanja Skype nga company erina ba directors abalala Don Chris Timo mu mateeka bwe tuba tulina shareholding mu company osobola okukola ekintu ne kikuvunaanibwako nga ggwe nga company teyakimanyaako singa bazuula nti emivuyo egyo yagirimu omuntu nga bali tebagimanyako oyinza okwesanga lisiti ezimu carbon numbers nga bali tebazirina kale nga yakozesa olukujjukujju mu bintu ebyenjawulo naye gye mbadde njagala okukulaga
nti singa abaana babadde bagezi ne bateeka Don Chris ku musango ogwa civil court ne bagenda bamuvunaanira mu civil bwe mumusinga abalya butaala nga bawoza ava na bweru anywa kacaayi biki nga mubanja bubanja bwe gumusinga baataakinga balooya banoonya buli kantu Don Chris kayina mu nsi ne bakaataakinga ne kalibwa ku nnyondo buli omu n'afuna ssente ze naye bino ebitali ebyo mbutugenda mu mateeka mbalayirira aga Katonda mu ggulu omufere yenna bw'akujjangako ssente ne zidda mu nsawo ye sijagamba mufere kuba simanyi kituufu oba yabafere oba teyabafera naye omuntu yenna bw'akujjangako ssente ne zidda mu nsawo ye n'ogenda mu kurimino kizibu nnyo n'amateeka gakimanyi nti ssente tezibeerawo awo kizibu nnyo kuddiza ssente zo ku record tewaliyo yali akikoze naddiza abantu bonna ssente era tuleme kwerimba Don Chris tagenda kubasasula kuba tukkirize tugaane amateeka bino ebintu bigenda tagenda kuba kusasula abantu abo ate n'ekirala bali abantu bagenda kwongera kubabba abana abayambako omugezi yenna yali badde akita nadda waabwe tukkirize tugaane Don Chris talina ssente zagenda basasula ne mu reality nga tuvudde ku buli ebyokwesudiya Don Chris alina okuba nga waliwo omuntu abadde amulimu emabega nga ye kisawo nga Don Chris olakanakaana kabadde kakwata ssente ku NUP akabadde mu kayumba endoboozi liraze waati eddoboozi lyokweririze mumpulira Timo kati eno lisiiti Godfather gye nkuteera wano Timo inamu natisagala kulaga ate mannya g'oli eno lisiiti Don Chris gyansindikidde wano eriko $45,000 mu emitwalo 52 Timo komyewo kwoli katono era katono Godfather bannange eno lisiiti gy'olengera eno transfer ya ssente Don Chris ze yagadde asindise okusasula ku bantu ezaali zirina okusasula ku Lwokutaano kuba yaba tali mu ggwanga n'asindika ssente zino ziri $45,000 mu emitwalo 52 ze ssente ze yasindise ogenda okukola mitigation ziizo muzirabye bannange transfer ya ssente yo muzirabye n'account number weri n'amanya gano n'account number yiyo weri n'amanya yizizo ssente ndoza muzirabye $45,000 kandawo besobola okulaga date lwe wazisindika wansi okay bajja kuba bulungi ssente zino yazisindikanga 4 Ogw'omusanvu bannange tugende mpola kampuni kugambe kampuni yino lisiiti yino eraga Don Chris kampuni bagiriko n'abantu abalala Don Chris muwalinga shareholder n'emigabo gye weegiri wano ngirabako eri mu Registrar of Companies n'aleeta ne proof eraga nti nno mwagenda ku CPS ne mu registeringa nti babasasule amanya gamwe ne bagawandiika n'engeri gye bagenda obbasasula ne mugiwandiika mwena ne muteekako emikono ne mukkiriziganya lwaki ani yabawadde amagezi okuvaayo mutandika okwekalakaasa ng'obudde tebunnatuuka abaloga ali ku mapeera Godfather genda maaso tandikiraawo kyembadde nkulaga nti tagenda basasula lwa nsonga Don Chris ye tukkirize tugaane musinga Ichu ne Ichu bali mukuba musaanyaawo kompulitire tadda ne bwakola ate tasobola kudda ne ssente ne bwana abazirina bagenda kuziriira emabega babivulungutanye zaleeta zebalya eno bagiyita mafiya bwe bawulirizanga nnyo mirundi yeyayogeranga ennyo ekintu ekyo ndi mafiya nodda oyo mafiya ye mukuba kati mafiya temanyi bituufu mafiya yeeba eyagala kukuba kusaanyaawo kali kye bali mu kukola ono Chris
ne bwaba zirina gambye teri mwana agenda zikwataka abaana bali mu banja Brian White ajja kudda nga ze Brian yakomawo naye ajja kudda mu kiseera ekituufu laba nono kati kankubulye nasanga mpuliriza omuntu bw'ajjanga mu media n'akwasamira tunda n'ebibanja bya nnyoko bw'aba abadde agezaako kwonoona omuyigiriza abalala balabireko ekintu kyonna bwe kifulumanga mu media ne kikwogerwa